Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize ti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mukulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nti naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ikop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Washuga teyamalizanye ku live. Pamoja ekiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana Black Sugar. Abasajja munyiganga tebakati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Fini. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Nze senga kulana mu kumpa interview yasookera ddala. Nali noonya Mama Fina. Twakuba ku simu ya Mama Fina mu lockdown ne batagikwata. Dani Mukisana atugamba waliwo omukyala wa mitalo zeti ne tumukubira. Naye ne tutamukola ki? Tutamufuna. Kati nga ebeera alternative kwe kukubira aliwa oli. Nenga vile tuli mu bino mbusimanyanga ono tumunonya lwaki baki kyali kimu content wa lockdown. Kuba nze njagala okubira record nze yakomya abantu okukola mu lockdown content. Kebe uncut. Osegeera nti TV
eyali esigadde ekola yali UBC nga ne bali bakola naye nga shows baziwumuzza. Ibura nga byazannya ku TV ku makya abijjako Cavuton. Nze olunga ntandise okugenda mu bakapale yonna eyo bakapale eyekatooke nze ngenda ne masiki yange. Bwe natandika ebyokunoonya abantu, in fact natandika ne video ya Fresh Kid nga agoya kawunga mu lockdown. Kuba lockdown yali ya kawunga nenzimba ka concept ne ngenda ne munoonya gye baali bagenda ne taata we ne mtandikira kwabo. Kati bano bonna bakomawo ku ma TV ze video ze batandikirako. Era olaba nti buli we navanga nga TV we zidda nga ye content gwe bakola. Oshegeera. Kakati okunoonya amafina nali munoonya era in line nti buli ne bakanga nalowooza kati ani addako nti oyo mukazi abantu bamwagala n'ogenda omunoonyeeko. Kati ono nga wakubula oba olina onnoonya ekikola ki ekiddako. So kati awo wenoonya senga kulannama. Oli amaze kumbula. Tolinawo omujjolo. Ate lwaki oli yali nga yasookerwako because abasinga gwe baali bakolako. Kati ng'olowooza nti ayinza okuba aliko waggulu waliwa ate nze njagala numbers kusitula kintu. Kati bwe yabula ne tukubira oli we twamufuna. In fact oli tekyalina kumukubira. Margaret ono yali amukozeeko ku Star TV. Yatutwala butwazi. Okitegedde. Kati mu kutuuka oli we yeekyanga ne tukwatagana. Ne tukola video esooka. Kati jjukira ono agenda okukyawa amawulire nga babadde mu byantalo. Byaki ebyo? Baali basika omuggu wa side ne side. Side ki? Neye gundi ewamafiira naye ne waseka kulannama. Okitegedde. Kati nze wenzijja ngamba nti nze sigenda kuzimba nze lujja. Nga nze ali wakati w'okutambuza ka microphone. Senga ogamba ki awanda omuliro eri. Naye nontwale ogamba ki awanda omuliro eri. Okitegera saga kwefula mulungi bino biri on record. Era nagamba se subira buli omu ali bulungi kamera nkula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Wadde ogamba ki wamma? Okay, kasubire muli bulungi atulaba ku Executive Media we bali kubeerako. Ndi wano ku Gibbs Bridals naye olunaku olwaleero ndi wa mukisa nti nkyazizza abamu ku balegendale ba YouTube. Tonona kintu kino. Ye muntu omu wano mu ba YouTuber gwe batasobola kwogerako naye ffe abeeno tuba tumumanyi mu kamooli. Kuba munnanga ayina we yakwata kazooni bakayita kazinga. Ayina akazinga kwatudde. Mpulira. Abo bokka abaagala be bamusangayo. Ojja kuleetamu ekya nyina mukwano gwange. Tukola ebintu byebimu. Kati amanyi okubeera omuntu ali hambo. Era mbeera mu zooni zange. Sitera nnyo okuyingira zooni z'abalala. Kati yagezaako yingira zooni yange. Naye yanyumiza n'agamba oyo muzibu nnyo. Kati nawe ate olinganga nteeka mu kazingo oyongere okusatifyinga ekyoli nti ndi muzibu. Aze toli muzibu nti mu mpisa oba muki naye olina principles zo ezikufuga mu mulimu guno. Si ku mulimu gwokka. Si ku bantu okuviira ddala ewaka. Okuviira ddala waka. Yes, ndivinga mu principles zange ze nasetinga. Nkubuulira amazima. Olutero luba lugezigezi. Osobola oluyita olugezigezi naye kyensinga okukakaza nti Zubeida bwe tutuula wano nga waliwo gwe kyogamba kiyinza okunzibwalira nze okinyigiza singa tewabaawo nsonga era ngenda ne kyogamba. Kati waliwo nange wentuuka tayini yange ey'okubaako kyenkugamba era nawe n'okiwulizanga bwe nkikoze eki. Kati ndowooza ati singa ndi wa lugezigezi singa sina bantu bempangala nabo. Naye weesanga mpangala n'abantu bangi. Sabo omukulu ono bamuyita Lujja abasinga mumuyita Captain Music. Naye nga nze Sulaiman abamu nno babanyi siri musiraamu. Naye ndi musajja musiraamu ate eddiini yange njagala nnyo nno n'okusinga abantu kye balowooza. Lwakuba nagijja era nayo ku media okugikubakuba abantu ku media olw'ensonga we nali ntandika nina gwe nali nfunyenga mukwano gwange yali Bulaayi eyo. Kati nga ayagala nnyo okusukka. Lwenjo okugamba nti nga ye eddiini ate ajagala nnyo okusukka. Okitegeera kati ate nze mu kwagala eddiini yange seewangako position ya kubeera seeka asomesa
situkanko kwero ddala lya kugisomesa ate nze mmanyi kugitambulira kuba nange bansomesa nsomese kati ate oli yali alinganga yagala nze ndoza ne platform eno yali eyange ya Cavuton yali ayagala ndoza mbere nga nkyaza baseeka bokka oba okitegeera kati ekyo ne ngamba okusinzira ku kyendiko ne kyenjagala okukola eddiini eyange ngimanyi ndi musiraamu naye wano wenzize ngenda kukolagana n'omulokole nkolagane n'omukatuliki nkolagane n'obuwangwa n'ennono n'abasiraamu okutwaliza ewamu Okay. naye ndi musajja musiraamu. So sebo wano wiiki eyo ewedde babadde barankinga ba YouTuber abanene mu ggwanga lino ne sikulabamu ne ŋŋamba eno si nsobi. Si nsobi nga tebakutaddeemu. Si nsobi kubanga balina eddembe lyabwe okusookera ddala abarankinga era ne wano ku ma TVs okiraba ogenda okulaba baga TV eno yesinga naye waliwo abantu bagamba okitegeera kati ye arankinga taba na nsobi yonna arankinga ku ekyo kyalaba kubanga n'omulimu ogwo gw'okurankinga tebaayo yagumukwasa teguliiko bamubaakinga nti kino wasinzidde ku ki akeera n'andowooza ye kati ekyo tekisobola kubeerawo kifuuka ensonga kya nsonga nnyo eri abo be yarankize oba n'abo abamugoberera nga bakiwuliriramu emirembe nti gundi bamutaddemu naye ate njagala okujjukiza bonna abarankinga zi YouTube nti si be basoose abantu barankinga dda YouTube bazirankingako YouTube yaliko ey'amaanyi nga bweri on record mugende musaakinge simanyi oba ku TikTok video zisobola okubeera oba ku YouTube Jjajja Ichuli agenda atandikawo YouTube omugenzi awumula emirembe Jjajja Ichuli yali akola ne Kakalaamu ekiva e Bulaaya Jjajja Ichuli ng'akola ne Kasuku n'akola ne Farouk Sakozi Ibra K yakola naye waliwo leetiro yatuuka nga takyakola nnyo nga bali benkugambye kati enjawulo eri mu ekyo ojagamba nga olwaki teweetaddeemu nze nakola ndowooza nali wakubiri mu baakola ku Jjajja Ichuli nga yakakomawo Ibra yamukolako phase 1 n'agenda ku ritaani ye Ibra aba yakamumala ne mukwatamu kati netutandika nga tuli abantu bameka babiri abaali bakola ku nga mumugabana nga Ibra wamukolako nga nange mukolako Ichuli oyo kakati nga woogambye nze nnyina zooni yange mwentambulira Ichuli atuuka afuuka omuntu eyeebuuzibwako nga buli muntu agendayo okumukola ki okumuinterviewinga so we natuuka nga ndaba nti Kakalaamu waali Kasukulu era akoze enkya gundi akoze Faruku kati ng'oluusi ogamba ate ono yakamala okukola luno olunaku nga n'ennaku bitandise buli omu alina olunaku lwe n'ogamba kati ate nze ngende nkole ki nga ne content waali mungi ng'ogenda n'okola ekirala kyovala nti YouTube yatunyumira awo ojja leka Kakalaamu akole ku Ichuli ng'ogenda okole ku muntu omulala nze nkole ku Kaye obitegeera nga tubibalance nga te nga binyumirayo kati Ichuli agenda akola ranking akola video ng'agamba ba YouTube abasinga kyenva nga bano si be basoose ne Ichuli yakikolako kati Ichuli amala okukola listi ye yakola oba abantu 10 bwe muba musobola onoonya video eyo Ichuli agenda okumaliriza okuuploadinga video lugenda okukyenkeera nga nkubira essimu nti nsonyiwa tate kiki nga ngenda nkola video nga nkola ranking nga ranking abamwetoolodde basinga okuwangala nabo kati essaawa eyo nti gundi ku Monday mbeera naye ku Lwokubiri mbeera naye ku Lwokusatu mbeera n'ono naye teyatunuulira kigazi nti yeetoolola YouTube eno amanye nti kyakole research nti abaliko be bano gundi akola kino gundi akola kino asinziire ku ekyo kati bambi yatambula n'abo abamuli okumpi kati comment section ye yamuddamu okategedde ako comment section yatuuka yonna ngewandiika Cavuton comment section emala okuwandika Cavuton yessimu Ichuli gye yakuba kati tebambi ye yalowooza nti nyinza okitwala obubi naye ng'ate ewange si nsonga kubanga nze wiini eyange gye nnafuna ye comment section nze benkolera sikolera ranking okategedde kati tonenyanga muntu avuddeyo naawe endowooza ye kuba asobola okugiweerako ebyo ebimwetoolodde kati oli asobola okuwa ranking ng'akimanyi nti nze Frank Antambi ku Monday
mbeera kwa Sakozi ku lwokubiri nembeera ne Kasuku ku lwokusatu nembeera ne Gundi kati oli ranking n'agitambuliza nga bw'ataboogerako abayinza obutaddayo oba okitegeera so kati abantu babeera n'ensonga zaabwe endala ez'enjawulo kati nze nja kusinziira ku kiri ekikadde nkirireetinge ku kipya nti nze nkyasobokera ddala obutabeera mu kipya ate nze ekyokulala nze Zubedi era nga womanyi oyo yenze nze ne kino ekyakantu ndowooza katulabe disiya osanga nange nsobola okujoyiringa akantu naye ebyafaayo byange byogera ki we twaliwo wali emabega lwakuba mwerabira mangu Ibra SB4 Kakalaamu Saimo list weeri baali bakuliyetinze show nga bonno batuula na bonna buli omu naawe ensonga then ne bapremieringa ku channels zaabwe buli omu oba ekitegeera but saafuna chance eyo era olunaku lwe nali invited nesangibwa nga nali siri mu Kampala oba okategedde akantu ako so nze ewali abakuŋŋaanya it is okay naye kati waliwo ekizibu ky'okulwanira ani asinga kati womala okulwanira tekigenda ku affectinga kiwanika YouTube wano of course kigattako nti business gye tulimu yeetaaga okwogerera we tutuuse olwaleero emabega yali teyeetaaga kwogerera kati wano we tutuuse era nze njagala okwebaza tiimu Kantu Kasuku ne banne nammwe nti YouTube eno buli omu giteeka mu mawulire mwongera okulaga nti business ekola ki weeri naye wali emabegako wali emyaka 3 emabega ffe twakola nga twetaaga giteeka nnyo mu mawulire nga tukola bukozi ne bamanya nti weebali ku YouTube nga views mpitirivu njagala okebere YouTube channel zammwe olwaleero oddeyo okebere YouTube ya Cavuton oddeyo okebere Wolokoso Extra Digest mugoba nsonga ombuuli oba tekuliiko video eweza 1 million views awezaako 1 million nga content wakedde n'ogenda n'okola n'ofuna 1 million views mbuulira channel eyina 1 million sijiraba weri ani Cookie Cookie mubali Cookie ali wali mabega ali mabega si kwaga njagala okubulya YouTube ziriwe ziti SB4 ne Smith waliwo kye bataabuusa abantu at first bali bakyakola actively ku TV Delta TV kati nga Smith wakwata content wo wa TV show amateeka ku YouTube namufunamu ssente kyekimu ne SB4 kati omulala yali Oga owa UBC nze zijukira nali ntandika okukola ku Star TV awo Oga nakola interview ya Bettina nangamba eyo interview osobola okugimpa nenjikuterako ku internet kati ze nalowooza byakuteekayo buki buteesi kati ne bali kyekimu kye bali batambuliramu kati SB4 yo naageziwalamuko n'agenda ku stage y'okukyaza full figure n'abalala be yaleetaawo n'abateekayo nga content kati content creation ng'avudde mu ky'okuteekayo buki obuteesi kati SB4 amala okutambuza fayiro zaawo celebrity trackers I think kati Ibra ate n'abaako ekipya kye baggulawo ba Extra Digest ne baggulawo ekipya ekyokukola interviews we baggulawo ekya interviews Divorce ne Alan ku celebrity track ne babuukira nabo ne bakola trend eyo kati nze musajja wattu najja nga siina background yonna ku mawulire nga siina gwe mmanyi nga bemmanyi be bano nti mu kutandika kwange natambula nnyo ne Ibra oyo nti mu mwaka ogwo gwayita mu mwaka ogwo gwayita bambi abayimbi nga Catherine Kusaasira Sipapa bantu bakungalo nabalabira ku ye bamisa Kiketi nabalabira ku ye because natambulako naye oba natambulanga naye kati nze nali siina nnyo background yaki y'abayimbi n'abantu na biki byonna era ffe twatandikira ku bivulu ebyo nga yo Cavuton ya bivulu byokka mukuba bivulu nga tugane tukuba ebivulu era nze njagala obategeeza omukwano gwange wakati omukwano gwennyina ku Roger ne Spice nagufunira ku Cavuton na reporting ekivulu kyabwe
kyonna ekya Freedom City nga gate abantu bagimenya kati nganze byensingo tegeera reporting not interviewing reporting nze kati entegeera kwogera mbeere ekola ki eri awo kati muna ebintu ebyo bino byanyongerako era abantu kati batandika okundabiramu ebyo video reportinga kino netandika reportinga stories kati abantu bagenda nga bantegeera mu business nti ojja tuukewo omuyimbi akutegedde ekya interview ekyatandikira okujja naye ng'ekyo ekintu kya interviews nkugambye Ibrahim level kwe yakyongera naye nga SB4 yali already gyali celebrity twaka negoberera awo kati ndoza ne tujja after awo mu kutandika okukola ebintu ebyo kati ne tubitambuza kakalamu najja gossip live na in fact oyo yambuuza nnyo ng'atandika yambuuza nnyo ng'atandika era ne mubuulira kuba yalina ye Facebook ng'ali ku bukedde yalina Facebook ng'ekuba nze munaye siina gwe neebuuzaako nga ntandika zaye ka natandika butandisi naye ye Sakozi ndabika namwanguyira yanneebuuzaako era nenkola ki ne mugamba nti yuno kikolawo ekitine ebintu bya interviewing si byangu ng'obadde abantu bamanyi bulungi kati ate Sakozi ekyamuyamba kwe kuba nti yalina background ya TV ate TV yaabwe yali emaze okukuba ng'abantu bonna babayina mu ngalo ate ne bakozeeko nabaawo ku TV nga bamwanguyiza abamu be bamukoleranga content bano ba Priscilla baani amufunirawo waba bonding already kati nekimuwa viewership n'agenda ng'azimba ekintu kye paka ate yagendako n'abeebulaya n'abatapingamu so olugendo lwe lujja lutambula abantu wetujja tuyingira mu kintu kati nze from day one era nagendanga nnyo ku nsonga eyo gye mpulira nti enkwatako etankwatako sigiwa buki togiwa budde ate from day one nze soogererangako mulimu gwange nze sivangayo kwogerera mulimu gwange nti YouTube eno giraba tufuna ssente weeziti tekinvangako mu kamwa kange naye ate bwe nali nga nkola nagamba waliwayo akaseera akafaanako kano akaliwo nze nakimanya nti kiribaawo bino bye tulimu kati nakimanya wali nga tukyali batono nti bino biribaawo nti biribaawo nze namanya nti ku YouTube kulibaako Zubeda Kasuku Sharomu Vicky ani namanya nti bonna balikola ki balijja kubanga tewaliwo nti interviews okolawo ezityo okukola YouTube tewaliwo nti capital weetaaga waati wali weetaaga weetazi email yo kugifuula YouTube account okategedde n'otandika kati mu kumanya twatandika n'akajanja katumanyi bya kamera naye kati ebintu byakyuse bya ssimu bwe nzijukiramu awo nga tewaliiwo omuntu akwasa ssimu emabega kuba libe nkugambye wali wetuvudde tewaliwo akwasa ssimu bonna baali buli muntu yali akwasa kamera by the way wali wetuvudde era Saimooyo alabika nga naye y'omu kubaakubira ku GSB4 kuba Saimooyo naye nzijukiranga chachi ya Pastor Bujinga esasika yali active lwakuba Saimooyo munnaye njagala okutegeeza nti kye yakola luli emabega ate nze kyenkola kati emabega yakolanga ki Saimooyo yakolanga waati nga ffenna tuli active naye nga Saimooyo mwekanga bwekansi ku event nga tateekamu maanyi gali gakufiirawo naye ng'ate apafominga kye yakolanga ekyo akawunti yo gituukako ng'abantu we bayina n'omulaba ng'akozeyo surprise ye n'asooka akubulako awo wiiki namba ogenda okulaba akomyewo awo ng'alina Zubeda okitegedde simanyi ba mirimu gya TV gye gyali gimukwata naye nga teyali nnyo active nga bwe kiri kati anfuna bulungi naye bonna basobodde okubeera nga basurvivinga paka olwaleero so waliwo enjawulo gye nsaba Abannayuganda olwaleero balabe oba bakkirize YouTube eri enkadde oba wali abaatandika wali tebisobola kufaanagana neekola ki n'eriwo kati kyetaagisa abaaliwo luli okukkiriza abaliwo olwaleero ate n'abaliwo olwaleero beetaaga okukkiriza bali nti baaliwo n'okubawa ekitiibwa kyabwe oyinza obutabawa kitiibwa naye kkiriza nti baaliwo bakola kubanga
gwe ng'otandika okubala omwaka ogumu gw'omaze ku YouTube lujja ali mu myaka 6 ku YouTube. Ate nga bw'obanga omusinga ssente nnyingi ennyo z'ofuna ku YouTube yeeyo ojja kuba disappointed nga mutudde ku lunaku lumu ng'ofuna naye ng'afuna oba nga mubalirira omwezi ojja kuba disappointed nnyo. Ekyokulala buli ali ku YouTube olwaleero ng'olina amaanyi agadiscussinga bizinesi ya YouTube era ng'owulira eri waggulu nnyo. Nkusaba kino. YouTube eyo tekoma mu kulaba bulabi nti gy'oli. Tekoma mu kujoogerera. Ebeeko byekuwa. Si bya bulimba. Nga tebivudde mu bizinesi ezo ndala. Kuba nti ayinza ozijja eri naate zitulimba. N'oziteeka eno n'otugamba nti YouTube. Tusaba YouTube eyo ebeeko kyekola ki? Kyekuwa. Okikwateko otyo ogambe nti YouTube empadde. Kino nkiyina lwa YouTube. Ekyokulala buli ali ku YouTube kuno ng'owulira oli wakabi oba ng'owulira nti gwaliko nkusaba kozesa space eyo bulungi kuba waliwo bangi abaaliwo kati abatakyaliwo nga babawadde space mwegazaanye. Ibula taliiwo, Waswa Emma taliiwo. Ibula musajja wa maanyi. Owulira ekintu ekyo nti bantu bangi tebaliiwo olwaleero nga waliwo naffe kati ebintu byetakyasobola kukola. Nze si kwepanka nkugambye wali we natandikira nga nkwata kamera eyo olaba omugenzi pasita iganga afudde awo mulemirembe. Nze nawalampa emmotoka akakantu nkajjukira n'okukajjukira nga naye naliko ki nawalampa emmotoka ey'omufu awo bakuba amasasi ekawaala. Abantu baali bangi. I think oba lunaku Bobi Wine yagendayo simanyi kikyaleeta abantu bangi. Abantu bayiika ekawaala awo naye amasasi gavuga nempalampa emmotoka wenti nkwata kifaananyi njagala kifaananyi kisenga sikyasobola kubikola saagala kukulimba. Lwaki? Essaawa eno kyensobola okukola kwe kujja ne Gazibeda pasita Iga kati akoze ki? Oba omuntu afudde olina ky'omumanyiiko nina kye tusobola okumwogerako tusobola omwogerako. Tokyagenda walampa mmotoka? Sisobola. Oba olina otuwa ekisi exclusive. Anti we nakikolera kiri nali sirina baana kati nyina babiri. Nali siri taata waka, nali siri mufumbo, nali sinawasa kati nawasa. Nze wenkola omulimu kati gwe tulimu guno ngukola kufunamu male ngatte ku bulamu bwange. Tokyafuna kakasa? Sirina gwe nkakasa. Nze omuntu waddembe nnyo okuva eri n'agamba oyo lujja simumanyi. Nyinayo omugagga mmanyi. Nakati nyina essimu ze naakafuna wiiki eno ng'abantu gye baddukirewo omugagga omu ayogera erinnya limu Kavuto. Mmwe mwaseetinga ekintu kimu, mwakola ekintu kimu kufuna bagagga. Social capital. Yasookerawo ne Ibrake. Si nti kufuna bufunyi bagagga. Kyamimu ekintu kyangu nnyo. Buli omu alina audience ye. Yes, obviously. N'abamukkiririzaamu abo. Okitegera kye nkugamba. Nze sigenda kukemebwa nti olw'okuba namba zigudde nti ngende nkolere mu audience y'omulala. Otegeera. Nze kyova olaba nkuwaho omwaka n'abatulaba. Gwe genda ku channel ya Kavuton. Olabe videos eziriko. Wewe y'emyezi ng'ebiri ku 3. Ojja kusanga kati eno wiiki nakakola video 2. Eno wiiki nakakola video 2. Nakoze video ku kisaawe nga kola namange na mudwali. Nenziramu nenkola video nga ndi ne bbaawe. Okitegeera nzizeemu kukola video nga ndi naawe. Mulimu awo olunaku lwesitannakola ate ng'ogasseeko n'eri wiiki gye sitaaliwo. Eri wiiki namba yonna saaliwo. Naye nze kati nkolerera ki? Maintenance. Nze kati ndi mu maintenance. Okola statement video. Because waliwo era abakola Monday to Friday nga ssente tufuna zeesimu. Bulungi nnyo. Ekyo njagala obeerewo ng'okimanyi.
Ku YouTube kuliko abakola Monday to Friday naye nga mufuna series ezimu. Waliwo uploadinga buli lunaku video 3. Yes. Naye nga mufuna series ezimu nange asobola n'okumisinga weekend number. Sikyakwewaana. Okitegeera. So nze kati essaawa eno wentudde weewano banyabo ne bassewo. Eri oyo amanyi Cavuton eri amanyi Lujja. Olaba ku byalo gye mwakulira. Kwati wane ekyanja biyinza obutabirayo byenjagala okugerezaako. Olaba ku kyalo gye mwakulira. Ku kyalo gye wakulira waaliwo akaduuka. Ng'akaduuka ako tekali bize ng'obuduuka obulala. Ng'era w'otuukawo n'obukutiya buno obubeeramu sukaali obusanga babuzinzeeko buliko n'enfuufu. Naye nga bakutuma ekikwanso okisanga awo. Ng'ate edduuka eri active terikiina. Nga bakugamba nti genda oleete omubisi omusogolo ogusanga awo. Ng'amaduuka mala tegakola ki? Tekagwa tekeyongerako tekaggalawo. Terigwa teryeyongerako liri awo. Mukula weeriri nakati we muddayo ku byalo yammwe gyali muzeeyi gundi. Naye kalinga bwe kaali. Okitegedde ekintu ekyo. Kati ekikulu ekirimu ekyo. Olwaleero waliwo abazze waliwo abagenzi. Naye ffe buli omwaka oguggwa we tuguteeka wali tugamba bugambi alhamdulillah. Ogwo nagwo tugukoze eki? Tugumaliriza era weetuli. Ffe challenge gye twafuna era gye njagala obbuusa kati mwe abaliwo twabbibwako Chano. Ffe baatubbako Chano. Chano yali ekuze bulungi nga tufunye ne video eri mu trending oba yali ya Fresh Kid oba ya Pastor Muto yasabira Bobby Wine. Video yali mu trending mba ndi ku Africana ku kivulu kya Misaki bankubira essimu Tony nti nze zoka uploadinga Channel weeri bagitutte teriiwo nengambe ki nalinnya boda paka waka okitegeera neneebaka ebyenda ne bintokota naye nga naawe osobola okukeberako ng'olaba erinnya likyali Cavuton naye nga Abachina bali mu kuapulodingako. Okitegeera naye kyatutwalira ennaku 2 ku 3. Tono yo nangamba kisoboka. Okitegeera nannemerako nnyo kikola ki? Kisoboka. Eri bagitutte naye kisoboka. Ne tutandika buto. Endala. Omanyi kye twakola? Ne tukweka basaabu. Omukisa gwaliwo ogw'okweka basaabu tegukyaliwo. Kuba kati baba baliviiringa. Kati buli omu osobola abasaabu balina. Ffe twakweka bukwesi basaabu. Ne tugamba audience yaffe obutabuzibwa nti eno Channel erabika si entuufu. Nga bo bamanyi waliyo entuufu. Kweri yali engidde emitwalo 3. Tukweke basaabu balabe bulabi video. Ne tukola video zaali 4. Ku Buligataawo. Nage ffe twatandika bina bivu. Ne zitalabibwa video ey'okutaano n'omukaaga n'esimbula. Tetwadda mabega paka kati mu kusimbula ez'ebivulu zaalinga 4 n'entandika interviews. Okitegedde? Ani gw'otandikirako mu interviews olwo? Mu interviews yali ani kijja kuneetaagisa kuddayo. Olabe. Ndabe bulabi ani gwe natanya because interviews ezo nzibu. Tukoze content. Ebambi bantu benali njagala okukolako okwo yali Brake. Nga ngamba wagabe bakikola atya mu YouTube. Yali mulungi nnyo. Nampa interview. Nsigaba interviews naye ngenda kukuwa interview. Kati jaga kukuwa akantu katono nnyo ku Ibro oyo. Ibra wakwagala akwagala. Bw'atakwagala takwagala. Era asobola n'okuwa kyonna. N'ofunamu kyokola ki kyoyagala. Nze nyina ebintu bingi bye namuggyako. Nze okutambula ne Ibra namuggyako okumanya engeri gy'okwatamu omugagga. Nakijja ku ye ekyo saagala kulimba. Yatandika ekyo nti bakwata bati omugagga. Nze Ibra we natambulanga naye mujulizi samusabako ku ssente nga bamuwadde ng'omugagga wamuwadde. Nze nabeeranga bubezi oyo. N'enkya ne tugenda ew'omulala. Nze ne mmanya bakwata batya omugagga. Kati ate ekibeera mu ekyo mulimu ate nze ebirala bye nalongoosaamu ebirala nti akopo oyongeramu ekirala.
okategedde naye nga nze mwebaza nange mwebaza era nzira bwe tuba tufunye obutakkaanya nze nsigala mu mbala nti muntu wange ate nangayidingako omanyize kati ate najja mu gundi ya YouTube eno gasaba mu bakazi tebaaliwo nnyo kuba ono ogundi Adija Kigozi yakajja yejja nga already ffe tuzikola interviews yajja wano nga tuli naye mbeddeko kati ate nga abakazi nga tebaliimu era kuba ne bajja nga bakikuba ate we bakivaako bakivaako naye nkikola naye nkibeerako naye bambi bwe yajja okukyala nannyongeramu nangamba kati ne kino okikole bwoti totya abantu bakubira bakubire kola wooti tokivaamu abantu abalungi nangamba tokivaamu abantu abalungi bwe bali abasobola okuwa ekintu ekyo ekikola ekikongerako sofa bw'atyo omukulu badde njagala nnyo okumubuuza ku kintu kya YouTube kubanga abantu bagambe tukyaliwo lwakuba tetunoonya for you nakutemamu waakawa nze naturale ndeka ekintu nekitambula nga wekikola ki nga wekirina okubeera onfuna bulungi wekitambula nga wekirina okubeera nze wenfunamu kubanga kankubulyeyo kino nyina kawoma kanabadde mbawa nti wogenda ku Cavuton eyo gwegenda olabe videos ojja kulaba eya 1 day ago omulala olabe eya 4 days ago onfuna bulungi kati mu videos ezo analyzing content oyo ali atya nze kati audience yange njimanyi ekisooka nze mpe ennyumba yonge ewedde ng'ogimpadde njikolemu content nja kuba nfunye content wange abantu gwe bamanyiddeko okitegeera wovaayo eyo bino ebiboozibozi by'abantu ebyennaku ebyo onfuna bulungi nti because ekisooka nti nze endabika yange neeyisa yange efusinga mangu mu kyoli kyabayitamu nkiwulira nakunyonnyola ennaku ye ng'alaba onakuwalira wamu naye ate bwe mba mumubuuza simubuuza mu exposinga nti nfunemu era kya views n'ebirala mba njogera naye at times bwe tumaliriza n'eyo video ku solutions ze yeetaaga nange mbeera part of ne waba yeetaaga yakasente at least akatuluka ennyina asobola okukamuwa oba waba yeetaaga omuntu waati tumaliriza mu mugambe kati contacting ono oba tugenda wano oba onfuna content omulala nze wenfuna omuntu naddala ng'alina kyagattako omuntu aba akimanyi nti lujjajja tubuulizayo ekibuuzo kimu ekyamagezi era omuntu asobola okulaba interview eyo singa mba nfunye omuntu ng'omuntu oyo bamanyi nti alina kyagenda okutugamba basobola okulaba video eyo onfuna naye kati woddayo kati olwaleero of course obanga obudde busaliseemuko totawaanya nnyo bantu era ojja sanga interviews zange kati ntono zijjayo leero lwempulira nti kati eno wiiki wendi nga contacting abantu kati ate wenjikola ekyokola nze kati kinnage nti nkuuma kaduuka nze kyalo yaffe tennandisappointinga nti wenteekayo video nange gyemmanyi kyeki kyanadde mugane sayimo nze lwe ngenza okukola nti ngenze kukola walayi sinnabeera disappointed nkomawo video neekola kyembadde njisuubiramu naye wembeera mu bino nti no kati gundi jangu tunyumyemukko wano ku mboozi eziriwo ekyo kyombeerako 5 okitegeera kuba olusi nyinza n'obutakinyumisa kiyinza obutavaayo bulungi because nze wemba nsaaga nyina wenkoma mu kusaaga kwange nyina we sitatuuka wadde nsobola okusaagamu okitegeera kati mba olusi nyinza okubowa nga te mubivaayo kubanza katulaba ndi faaniwo ne kasuku because kyemukola so akikola naye instead nina kuba faani nange nensanyuka nenseka kitegeeza ndi part of that audience gye mba muweereza ekintu ekyo wana mukikola mukigenderedde nti waliwo abantu betwagala otaapingamu oba onfuna kati okubeera faana mutegeeza nti ate nsobola okukola kyemukola ki kyemukola kati nze mmanyi kyensobola era kyesitasobola ngambi tosikikola ki sikisobola kati ekyokulala ku videos zonna eziri ku Cavuton mulimu nnyingi zenyina protecting ekyo kyennateekamu ng'essaawa eno singa mbeera excited nsobola omumenyawo bye nakola my friend bino bye tulimu ebya YouTube lwakuba mubikoma ku ssente zokka ye end goal abamu wadde abamu bakiraba obugazi zino archive bino ebintu bigenda tweyimirira mu dda content watubuke generation eddako ng'erina okuddayo bali visiting nti gundi weeri ayogera ne gundi baayogera ku biki
Okitegeera ekyo kyo kirina okubeerawo tukyagale tukigaane because ne channel nga tebagibuzizaawo bubuza ne obanga wagulwa password content asigala ali public ng'omuntu asobola okuddayo n'amusaaki namukola kinamufuna so kati nze neewala okumenyawo bye nakola mu myaka 3 egiyise. Omugaggawo omu mulwadde senga kula nama mulwadde nnyo nno bambi mulwadde nnyo era yeetaaga ssaala. Kyekireetera abantu okulowooza nti nga sinagenda awo njagala nnyo okusooka okukubuuza bayoutuber bagamba wakwata omugagga oyo n'omuteeka mu kasenge omulina wekka takola interview walala ne bwaba omunnamawulire n'amukubidde agamba kubira lujja. Kiki ekyakuleetera okwefuga omugagga nga tomukkiriza abantu balala mumukwatako yadde omukono? Kakati kino ekintu kankinnyonnyole buli muntu akitegeera ali eyo. Gwe nali mbuulidde mu buntu n'oyo atafunanga mukisa gunfuna kumubuulira ku nsonga eyo. Ekisookera ddala senga kula nama namusanga ng'era bwe tukeera buli omu n'anoonya content. Namusanga wabbaawe mukono yali lubuto. Senga kula nama we yali yakatulaba nze alina omuntu gwe yanfaananya naye sijja bigendamu nga yakoowa ekiyitibwa kamera nga yakoowa ab'amawulire nga nze sinnamulaba yali akolagana na SB4 naye ng'ate nze saagoberera nnyo olutalo olwaliwo emabega saabigenderera nnyo bayiza nze tonaakubuulire nze okolagana ne senga kula nama yali nnyondo ng'ani agikomerera tone because nze akubuulire natandika mbiteekateekamu bino ebyange ebya imaamu biki ddiini biki obuto obwali awo bumanyi mwalimu counseling omuntu akugamba weerabidde nti oli ku mulimu gwo weerabidde nti wazze kunoonya content ki because omukazi bwe twamala okumusanga n'atulaga obusungu obwali obw'ekika ekyawaggulu gwe twali naye Margaret yali awo ku Star TV ye yali amaze okumukyaza ku TV n'amugamba bano si babi balungi kolako nabo nga twagala no interview etya kati nkubuyerayo interview ya senga kula nama yasookera ddala nze senga kula nama okumpa interview yasookera ddala nali noonya Mama Fiina twakuba ku ssimu ya Mama Fiina mu lockdown ne batagikwata. Dani Mukisa n'atugamba waliwo omukyala bamuyita Rosette ne tumukubira naye ne tutamukola ki ne tutamufuna. Kati nga ebeera alternative kwe kukubira aliwa oli naye nga ffe tuli mu bino mbusimanyanga ono tumunoonya lwakino baki kyali kimu content wa lockdown kuba nze njagala okuwulira record nze eyakomyawo abantu okukola mu lockdown content kebe uncut. Osegeera nti TV eyali esigadde ekola yali UBC nga nabali bakola naye nga shows baziwumuzza. Ibulanga byazannya ku TV ku makya abijjako Cavuton. Nze olunga ntandise okugenda mu bakapale yonna eyo bakapale eyekatooke nze ngenda ne masiki yange bwe natandika ebyokunoonya abantu. In fact natandika ne video ya Fresh Kid ng'agoya kawunga mu lockdown kuba lockdown yali ya kawunga nenzimba ka concept nengenda ne munoonya gye baali bagenda ne taata we ne mtandikira kwabo. Kati bano bonna bakomawo ku ma TV ze video ze batandikirako era olaba nti buli we navanga nga TV we zidda nga ye content gwe bakola oshegeera. Kakati okunoonya Mama Fiina nali munoonya era in line nti buli nebakanga nalowooza kati ani addako nti oyo mukazi abantu bamwagala n'ogenda omunoonyeeko kati ono nga wakubula oba olina onoonya ekikola ki ekiddako so kati awo winoonya senga kula nama oli amaze kumbula tolinawo omujjolo ate lwaki oli yali nga yasookerwako because abasinga gwe baali bakolako kati ng'olowooza nti ayinza okuba aliko
waggulu waliwa ate nze njagala numbers kusitula kintu kati bwe yabula ne tukubira oli bwe twamufuna in fact oli tekyalina kumukubira Margaret ono yali amukozeeko ku Star TV yatutwala butwazi okitegedde kati mu kutuuka oli we yeekyanga ne tukwatagana ne tukola vidiyo esooka kati jjukira ono agenda okukyawa amawulire nga babadde mu byantalo byaki ebyo baali basika omuggu wa sayidi ne sayidi ki neye gundi ewamafiira neye newasseka kulannama okitegedde kati nze wenzijja ngamba nti nze sigenda kuzimba nze lujja nga nze ali wakati w'okutambuza ka microphone senga ogamba ki awande omuliro eri naye nontwale ogamba ki awande omuliro eri okitegeera saga kwefula mulungi bino biri on record era nagamba senga oli lubuto nti naatera okuzaala ng'agenda kuzaala mwana we oyo nabisasu ne mmuteeka mu kamera era evidiyo yange esooka yasenga kulannama ne twogera ku lubuto kati ekyannyumira ku lunaku olwo ye mwami we ng'omwami agaba vibe muba mwogera kirala ng'asuulamu ekirala nga byamukwano mwereere pure love ng'ate kiri nakyo we nadda ku woofiisi nagamba Tone gwe nkola naye nti bano tetubajjaako kya kapo saagambako nti tetubata nagamba bano wemba nyina kye mbanoonyaako ŋŋendayo nga mbabuuza ku kapo yaabwe kubanga kinyumye kibadde nakyo sibuuza ku birala nze siri byantalo nkugambye ekyo nakyogererawo nga tutaddewo kamera nti kuba oli yayogera reasons lwaki yakyawa ab'amawulire ne mugamba kakati nno munnaye nze ali wano nze ate ebyo byesitakolagana nabyo ebyokuyomba n'abantu oba okusika omuguwa era kyova olaba mu content wange wabeerawo awa TV ne TV ng'ayomba wabeerawo Zubeda ayomba ne munne nze ogwo omutwe sigukubangako sijjangako ne ŋŋamba omuntu kati mpa ku version y'okooli okitegedde okuleka nga matters zirimu ekigazi omuntu kyayinza okutunuulira naga nti gano mawulire nga olaba ekyannambwayo ne Suna Ben kati kyonsobola okukikola wadde bonna bamawulire okitegeera nebino mu buli lutalo lwoli negundi nduyingiremu ebisibiriimu kakati tumala okukola vidiyo eyo tugiteekayo nga YouTube eyo ewerokaminga abantu baba balinze channels ziringa 5-10 baba balinze buli omu kyaleeta nateekayo senga kulannamu oyo musaawa era naye Zubeda bino ebintu abamu tebabirabyeko lulinga wofuna content omusava mu 1 hour naawe abeera mu mitwalo 2 1 hour egenda okukyuka okutuuka enkeera ngeri mu mitwalo 7 mugende munoonye vidiyo zange nesenga kulannama zonna ez'emabega zonna zibeera mu mitwalo 15-20 okitegedde kati vidiyo eyo we yatambula abantu ne bagisalamu ne bagiteekako zi status ne bakubira amasimu kwegamba baafuna feedback ennungi mu vidiyo eyo nga tekibangawo mu bulamu bwabwe because lulinga katwaleyo tulaba oli kyagenda tuddamu kwabo be bali bakolagana nabo biri byalinga byantalo kati ate wano bakozeyo ekipya mu bulamu bwabwe nga tebakirabangako kati omukazi oyo ng'ali lubuto twamusanga era mulwadde twamusanga mulwadde ng'era agamba mbu ab'amawulire be bamulwaziza okutuuka wano pressure erinnya biki sima birinnye biki era baawe musajja mugezi yatuza bbali n'atunnyonnyola n'atubuulira naye omukazi ayise mu mbeera eno ne weeti kati embeera eyo ne mugamba anze kunze teweemenya nze wedde mbawadde ekyange nze tonsuubira kubeeramu ebyo ba biki kati omusajja ng'agamba vidiyo emala okutambula ng'omusajja enkeera akubisimu banaye mwakoze omulimu mulungi nnyo omukyala yasiimye omukyala musanyufu biki omusajja ng'agamba ekintu kimu senga oyo waayagala akola ki ayagala ekyo nkikugambye naye wakyawa akola ki akyawa byebimu ku bigambo ebyasooka okuva ewa Mwami Jjumba ng'agamba nze nomugamba yatwagadde nti yatwagadde naffe we twagala tumanye emikwano gyaffe
ate bwe tukyawa oba mmwe temwakongerako twakomaawo naffe twagala tukola ki mwagala kyova nti kitwayo obudde okwongerako emikwano buli ddakiika nti ogenda onoonyi oli ffe omukwano gwaffe tugukkiriza nti gujja by process mpola paka itufuuka abomukwano kati kulannama amala okusiima bali mukazi wattu abeera excited asanyuka nnyo n'ayisiriza kati agamba bannaye mukomeewo bakomewo okitegeera bakomewo kati ono yatutwala ye ng'amanyi oli agaba ssente oba okitegeera kati ng'atugamba omukazi agambye mukomewo ezo ssente nga tukwata ekkubo tugenda naye nze nga ndimu obuto lwaki nkugamba nti bwali buto nga nze ssebo ne ssente njagala kuzaawula mu zange otya gwe omanya ebiseera ebyo ebirowoozo byonna nze bitambulira ku ddiini yokka ndi musiraamu naye nga waliwo kye nali kwegamba nga kigenda beyond okitegeera kati bano basanyukidde ssente naye kati ssente ezo onfuna bulungi naye kati neŋŋenda nga nkula nga mmanya okukolagana n'abantu kyekitegeeza okukolagana n'abantu kuba nagenda okulaba mutuuse waawe mukono from day one wabeerangayo abazimba kuba bali buli ddakiika ennyumba bagikyusa oli gye wasula ng'akedde ayagala kuggyawo pavers zonna akeera aziggyeewo kati neŋŋamba abazze okuzimba ebamala okuba service tebagenda basasula bagenda basasula bali mu kukola kiti bagenda basasula kati nemanya nti kati mu kino nze kuwaayo service n'ensasula okitegedde kati ne tutandikirawo okuzimba omukwano gwamu kati ne mbagamba ekintu kimu nange nti ebisigadde kati mubireke bitambule nga ebirina okukola ki tetubaako mbeera nga gye tukaka lujja wanaaba wakolagana nammwe ajja kukolagana nammwe bw'aba si wakolagana nammwe tajja kukola ki tajja kukolagana nammwe bambi omukyalo oyo era wenzayo netunya videos nali mutono yanjagala ng'omwana nanjagala ng'omwana ndi ne wabanga amanyi okulyako ku bulamu bwe ayagala nnyo okubeera mu bintu ebyo bimusanyusa asobola bagamba nti ndi wano ku voice mall ewe bajja mujje okitegeera n'akola byonna byayagala awo naye ogenda okulaba mu baana beera agamba omwana mumuwadde kino okitegeera ekintu ekyo kati otandika okupima omuntu n'omulaba n'ogamba omuntu ono andabira wano okitegeera kakati ne tukwatagana omwaka ogusooka ne tubajja mu mbeera ziri ezaaliwo enkadde jjukira nga balinamu ssente kati nga bitwangulira tuyita kaweweevu bwe bagulira omwana emmotoka ffe ng'atawo kitukola tumugala katujje tugiteeke mu kamera okitegeera era bannaye abanenya senga kulannama okulaga ebimu ku bintu bye naffe mutunenyezeemu abakamera ffe abakamera kubanga ekimu ffe twakirabanga eno nga kikyalina mu nju bwabwe nti motoka nga mumusomeramu nga ffe tugamba emmotoka tugirage koko oba okitegeera ekintu ekyo kati waatyo naye watandika ebyokulaga ku bintu byakola ki byalina oba obulamu bw'engeri gyabutambuza okitegeera kati netukola content yenna n'atukolera nga tufuna zi win kati bw'abeera gwe Zubeda ng'omuntu gw'okolaga naye akuwa win obuyinza kukikola otya okitegeera kati moment ya ab'amawulire abala tebakola kusenga kulannama obakuba ekikono nti lujja abakuba ekikono ekyo kyali kikyamu lwaki kijja kitya senga kulannama wadde nga ab'amawulire abalala yali awanise naye yali akyakolagana ne Seeguya kati Seeguya ate nga yakyakuba kiri ekikadde wamala ofuna emboozi y'ono oluusi nga takyatuuka na kutuuka kyokka ono akyayogera naye nga wamala okugifuna ate alina gyakuba essimu ewalala n'ateekayo obuteeso n'agyekangira ku mpewo ono alowooza akyakolagana n'ono so ate ono ayagala kukolagana mu ngeri ya waliwo sayidi gyenyina osanyusa kubeera ikeevaako ekisinga eno n'atagifevalinga okategedde akantu ako kati atuuka nga ebyo byonna ne baabadde asigadde nabo atandika okuba nga agenda nabo abajjako ebiki kati ng'osanga kompuleyini ng'ogitomera butomezi oli n'agamba nti gundi ankoze ekintu kino naye nga tagamba lujja
agamba mulala kati ye n'atandika okubanga yeyeeterawo eyo statement nti media ngivuddeko kansigaze lujja watu watandiko kizimbawo kati bawe nankolerayo ekintu kimu ye ate n'atandika okubanga asobola okulokaminga abalala era wogenderera abantu abasinga zinga bangamba twagala kulanama mbagamba yita mu baawe ojja kwangu omutuukako then ekyokola nange ne kinteeka mu kifo ekizibu nga saagala ngambe Zubeda agenda okole ku kulanama nga nza kuforsinze ku mukazi wabeeyo ekitavaayo bulungi nga omanya ab'amawulire nti oli ajja kujja akole ebibye byalina okukola ebimukolera naye oluusi nga tatunulidde bikolera aliwa oli satenze buli wenkola naye nsooka tulya bimufevaringa kyovula nti ze shows ze nze editing emirundi gyonna because njagala kimukolera sate omulala ye tumunyumiza ajja kujja nga yeegala naye alina ekimukolera nga ntya nnyo okugenda ku musaalaba nti lujja ggo waleese gundi kubanga oli already yakugambye ekikye nze sikyayagala ate gw'obadde omukaka nti kati gw'ate omukake oluusi agambe ku lwalujja kankikole ate amala okikola kireme kuvaayo kati nze nafuna opportunity ya musajja era bajja oyo bakozeeko ku interview zakulanama naye nga bayitamu musajja nze mbagamba kwatagana n'omusajja ogenda funa oli gomanyi kati abantu omwami Jumba bakoze nabo nga bamawulire bangi era atonzeewo n'ababe kwezuzola Nono TV manya TikTok zaabwe abo bonna alina ttiimu nene nnyo oba okitegeera kati always namba omuntu yiteewo omwami otuukewo omukyala naye nga tewaliwo mbeera nti nateekako omuntu olukongo ku mbeera y'emu yasaana kulanama nga tunagenda ku bulwadde bwe olina bwe watuuka nga omuteeka ku pressure nze mbu nga bwaguli Ibra ng'akyali wano nga bwagulira Ibra emmotoka nammwe eno mulina okugula emmotoka ng'ate mwali mulaga mwe eri side temukyagiriko mukola byammwe waka mwali too different ku waabali naye nga Mama bwagulirayo Ibra ekintu mugenda ku pressure eno side nammwe mugule ekintu ekyo kyekiki nti era Mama Fina lwe yawa omukulu emmotoka bamuwahaliya naawe ne bakuwahaliya mwali mutandise okugenda mu competition ekisookera ddala nagenda okutuuka ewasenga kulanama ku bimu bye baatugamba nga twakamala okukolako naye ng'asiimye emirimu gyaffe yagamba nti SB4 yaleka wano emmotoka yali kika kya wiishi ne batulaga nga bagitimbye na SK7 jjukira SB4 ye SB4 kati omukyala n'akola eyo asenga kulanama 7 kati ye sitika gye bali batadde ku wiishi eyo kati nkubuulira byaliwo omukazi n'agamba eyo emmotoka nali ngitegese kugisupurizinga SB4 then ne wabaawo ebyajjamu ebyabaleetera okwawukana kati we baayawukana emmotoka n'esigalawo awo teyagijjaawo era nagirabako simanyi oba gye yali eya SB4 naye nze okusinza ku kye baŋŋamba wiishi gye nasanga ng'eriko SK7 media nga temuli wadde wa media agituulamu naye ng'eriko ekipande SK7 media kuba naligambye nti waliwo ttiimu ng'ekolera SK7 media nti yali mmotoka yaabwe yaliko ekipande SK7 media ng'epaakinga wiishi n'agamba yali ya SB4 media era byonna ebyatuukawo ye n'alowooza okukola media eyiye yatandika na mmotoka eyo n'agitimbako n'ekipande ate teyagambako nti kati emmotoka eno kogisanze nga yoli gitwale nali sirina kye naamukoledde okitegedde bulungi kati oluvannyuma lw'okukola nnyabo nze nkikakasa nti nakola kubanga nze kusenga kulanama gwe nasanga nga mulwadde muyi nga talwadde bulwazi nti bulwadde buno obw'omunda naye nga psychological ali tortured nkiwa nyina kye twayongera ku bulamu bwe era tutuuka okubanga bino byonna byakola emikolo egyo gyali tegiggwa egyo yali asanyusa bulamu bwe nga leero wakola birthday y'omwami agikola nga mbaga wanoonyayo ku bantu ba famire abakolera emikolo embaga ezo emikolo tegyaggwanga wuwe birthday z'abaana oluzitandise ebyo byonna nga yeewa ssanyu kati nkiwa nti na contributinga ku bulamu bwe
emabegeri okuva bwali paka wano then ekyokulala ne business mu bigambo byagamba yali egudde baali bamukubye nga business egudde kubanga mbu yali atunda ne habo nga w'amaanyi byonna binagenda nga abivaamu mpola mpola kati we twaddamu eno version abantu ne baddamu okumukola ki omugulako habo okumwesiga ne kyonna kyakola nga bagamba senga waali ewaffe bakitegedde kati ne batambulira kati emmotoka eri yaliwo n'endowooza kyakubagana bukubaganye after nembanga nange oli we yatunulamu nti nkoze nampa kyenyinza okugala ku motoka naye tewaliwo nti competition kuba singa ali competition ono we yali gireesereyo time okay teyalinga zinyo kuba I think byappeninga mwaka gwe gumu wemba serabidde naye ate si nti ono we bakimuwa leero oli naamuwa enkya ate kankubuulira ekirala nze basooka nakumpa motoka kika kirala ate nayo nembeera eri nga womanyi omwana nga amaze okukkiriza nti atuuse ewaka nze nenkola ekyejo nze yamugamba nti abankyusizeemu ate ne gye namugamba bankyusizeemu n'agindekera enkadde yagikulekera neyakuwa n'empya gwe gw'omukisa ogutalina buyinike nalina bubeezi mukisa tebyalimu lutalo awo wadde n'olunaku n'olwo so mwe temwalinamu bukuubagano bwonna ne Ibrahim mwenga abantu ne babira ba Luganda basobola okukuubagana naye nze sifunaako buzibu bwe nsobola on record kuteekaawo nti Ibra kino twamanya bumanya nti buli omu kati alina gwakolera ate nze nenkya understanding bwa understandings nti kati lujja waabwe atasinkananga ku maama fiina ngamba luli nti muguleko kati olutalo kuki wamala n'omusinkana kyeŋŋamba emabege anti kati olwaliro amawulire gatambula nsobola okugenda ku mukolo nga kwali twali kugwa sharita nga kukola namaali wano mama fiina ali wali okitegeera kati neŋŋamba nze omukazi sitalina kye yali ankoze simugendangako nti oba kino namugamba n'agaana ne ku ssimu ziri zaagaana bugaanyi oba kuzikwata oba ki kati neŋŋamba ntandikirawa okugamba nti mulinako olutalo oba okitegeera era nti on record simanyi muntu asobola kuvayo n'agamba nti wakeera ku makya n'oyingira mu ntalo z'abakulu okulwana ne mukulu munnaabwe wadde abamu bagudde mu buzibu obwo mbalaba nakati mbalaba basimbudde n'ogamba omuntu ofaaki lwaki toleka entalo z'abantu n'obaleka okuleka nga nawe wafuuka jjajja nga nawe oyina ejjembe lyeweesiga oba ki entalo z'abakulu zireke zitambule ffe twajja kunoonya ssente genda mukama wo mutuuza akuwa akasente oba koyagala odde ku kiddako naye bino tetubyetaaga ffe kubyenyigiramu direct nze kyova olaba nti lwaleero sisobola kutya kuyita wali mama fiina kuba omanyi tolina kyewali omukozi mukola ki oba nfuna bulungi just nze ekintu kyenneewa kiri kimu nakkiriza wemba nakkiriza okuyingira ewoono nga nsobola otuuka mu ddiiro lye ng'ate nkimanyi bulungi nti era yinza okuba waliwo ebitagatta sayidi zombi kate walamba nkimayo ki just abantu beebuza amagezi nze ndaba wano omuntu w'amawulire n'agamba ffe tukola mawulire my friend bino ebintu nsaba n'abamawulire kino bakyawule waliwo level omuntu k'okolera amawulire nawabeerawo level we tusukka buli w'oligendanga gy'ogenza okukola amawulire n'okolayo omukwano oyo aba afuuse mukwano gwo tebakikulimba funako wookoma gwe buli wokkiriza ng'okusala layini n'ogamba mbu kaakati ono tusobola okunywa ne tunyumya n'ebiri mu nju ye nannyumiza nanneewa n'akola atya baako wookoma manya nti oyo kati mukwano gwo era w'ogenda ng'okukola amawulire manya nti ngenze gakola ku mukwano gwange nze wengende wakola namukola amawulire mba ngenze gakola ku famire kuba ebbanga lyempangadde nabo mbamanyi paka munda mu nnyumba kati nga nzirero ng'ate neerimbalimba mbu nkola mawulire agaba mawulire kuba we natandika nabo twakolera bweru kati nyingira mu nnyumba kati ng'era ngamba nti nkola mawulire abantu beerimba awo oli n'alimba abantu nti ffe tuli b'amawulire Shamimu oyingiranga mu bulamu bw'omuntu bwe tukolako amawulire n'owulira ng'obugenze deep oyo aba afuuse mukwano gwe oyo aba afuuse mukwano gwe tebakulimba oba okitegeera
nze sawa eno kati nyina n'obuzibu obulama mukyalira ku byakumpi nze nyinayo ne mukwano gwange omulala ate ali mu bino byaffe byakwogera ne senga akimanyi nti oli mukwano gwange because siyombangako naye nfuna naye olw'okuba nti ali naye akuubagana nnyo ne senga ebiseera ebisinga asobola omuviirayo bukya ku makya ng'olaba vidiyo nga yamuviiriddeyo bubi nnyo simukubira kumubuuza nsonga kye tebinkwatako ye yamanyi lwaki amukoze eki amuviiriddeyo ofuna bulungi naye kati nze era baba balina ebantadde kati mba nyina okugenda ku minzaani oli mukwano gwange n'oli mukwano gwange ono mukwano gwange kumutendera ki nti kuno era n'okimanya bulungi nti olugero lw'ono n'ono naye waamugye alina waamutadde alina kyamwongeddeko bwekiti naawe olina kyomwongeddeko naye minzaani waliwo weegwa eno kati nze ondaba bulabi nga nsirikidde bwenkola ki wendi era omuntu aza okuwera olaga lwaki zijja takyakola nagundi ono lwaki ki neepimira bwepimizi ninga ku lw'obulungi bw'abantu bange ono kasooka afune eddembe mu ekyo kyanoonya noono asigaze emirembe gye nga tandabe nti ate ngenze nga yeegasse n'omuntu okumulyamu olukwe okumunyigiriza. So senga mulwadde nnyo naye kiki ekireetera abantu okulowooza nti singa alimba ayagala ssente za gavumenti because buli ekimutuukako kiba mu kamera abantu tebamanyi buzibu bwa kamera esobola okufuula omuntu esobola ojjabula omuntu kyayogera because kasenga lokyasobola mujjako kamera omulembe gwa TikTok gwajja nze nange control gye nali muyinako emabegako wali ate si weekyali kati because wazuuka mu buliri bwe sibaayo naawe okera bukezi n'aba vidiyo ngeri kuki ku TikTok n'ogamba kati yeeyiseewo eyo kati ezze nga weeri n'ogireka nga weekola ki nga weeri naye ye nga ye kati asobola okukijja ku nze kyemmanyi kulannamu oyo amaze ebbanga kuva we namulaba ng'ali lubuto lw'omwana omuwala nga mulwadde ogambye yali mulwadde mentally naye nga mulwadde bino nga kugamba pressure zaalinnya biki byalinnya zawe wentandikira okumulaba era twamusanga nga osobola okugamba nti omukazi w'olubuto aba mu mbeera eyo etategerekeka naye nga omulaba tali okay agenda okufuuka okay nga tumaze mumukolera azeemu essanyu era n'essanyu neetandikirawo mpolampola omwana omuwala teyafuna buzibu nnyo naye we yazaala omulenzi kwajjukira omuwala nze yakwata vidiyo ku Paragoni ng'omwana bamuzadde waayita ebbanga ttono nnyo olwo olubuto naffe olw'omulenzi tetwalugenderera nnyo just muntu kumulaba era ng'azzeemu embeera ziye ez'obulwadde abadde asanyuse wano kuba twamukaya zi birthday biki nga musanyufu kati ate we yatuuka wakati awo n'addamu n'alwalamu kati mu kulwalamu lunnuma mwavaamu muki mwana mulenzi oyo nkubuulira kino senga bukyanga yazaala omwana omulenzi obulamu tebaddamu kuba kyekimu era ddayo otunuulire luli nga tekimutwalira wiiki 2 nga tannalabikira ku Cavuton okuva ku mwana omulenzi vidiyo zeesalika okitegedde kati ate bwe twatuuka ku mwana ono asembyeyo ne zeesalira ddala mwe mulowooza lwaki ku mwana omulenzi jjuka buli mwaka abaddenga n'amatikkira nga tannava mu ekyo ekifo ky'abaddemu kulannama twatuuka mu maka ge Busunju era bannaye experience kintu kikulu nga mmanya ge gyafaananamu ng'ali bubi naye nga te omukolo gw'amatikkira gukoze ki gutuuse okitegeera ne twokya ekifaananyi ekyo okukikyusakyusa kale okuva ku kamera okwo nga twokyakyoke paka ku kompyuta tuyiseewo amatikkira gakole ki naye nga naffe tumugamba abaakwata baali batono tewaliyo fe abaakwata olwo nga ye kati Cavuton weerabika aba amaze ngeri omukolo gwakulanama bwe gutambulayo guti nga tannabalaba guba tegunnabeera mukolo waabalaba afuuka active omanyi omuntu ng'ekintu yakyagala nga yabaagala nze ne mmala ndya musenga kulannamu kwasobola n'okwetuga
because I can taste the love gyatulaze nze ne Tony okitegeera so yali mulwadde ne twokya ekifaananyi ekyo ne tuddamu ne tumugamba akati sooka osiriikirireko gy'okola ki gy'oli funa eddagala ne bamujjanjaba n'abanga era tayimu etambudde n'agamba amunkwateeyokko ne tukomawo ne tumukwata ekifaananyi era nga kyakukuba pulasita okitegeera kati ne tujjawo nga vidiyo zigenda ziri mitinga kati zeesala si biri ebya back to back ne tutuuka n'azaala oyo omwana asembyeyo muli ne nga naye senga kukiri omwana oli kyamukoze ate ayongeddeko omwana omulala okitegeera ne tugamba obulamu bwe butyo bukola ki bwe buli ye kati yamanyi kyayagala because abaana balwawo okujja kati abafunyi yayinza obbawulya kyakola ki kyayagala abaana be kuba omuntu sebo okukola emaali gyayina n'omala okugiteekawo naye nga temuliimu baana nti bagenda gyeyagaliramu kiba somehow tekivaayo kati ndowooza kinaagamba ayagala baana be era n'omwana oyo omulala n'amukola ki n'amuzaala kati okuva awo fe abatuuke wasenga kulannama ayogera nnyo ekigambo nja kufa oba ekyekuusa ku kufa okitegeera ekintu ekyo ne waba ali awo ng'asanyuseemu kati essaawa eno omanyi wakikuba bwe mugenda ewakaawe agamba tukole n'asanyuka nnyo era mugendere interview ezamala n'akolola kumukumu n'amaana atuuyana munasonyiwa okwogerera obulwadde bwe kubanze seewangako bwogezi bwasenga kulannawadde mukwano gwange sikyewangako ne just nti kijja kunkwasa ennaku kuba ffenna tetumanyi wa gye yalaze nti agenda vaayo atya kijja kuba kyalina okunywa vidiyo y'okusigala ku recording owakanya obulwadde bwe nga waliwo ekituuseewo kati kyenjagala okuzibula amaaso omanye twagenda ku bijja ebya maama we ebijja biriwo ebyo biri busunju n'akwata ekifaananyi kye n'akiteeka mu bijja ekyo ekintu yakikola wendi ne Tony naffe tetwakitegeera naye abantu baba bakulu bategeera ebintu bawe ye yajja n'akijja n'amugamba weetadde mu bafu ye ekifaananyi wakireese otya okitegeera omusajja senga kulannamu oyo n'agamba kati ate nze ompita mulamu nkukootingira ebimu ku byenzize nze ndaba okitegeera n'agamba nze ompita mulamu kati omuntu goze ng'ogobererawo otyo nga from the word g'omulwadde omulaba tosobola kutuuka mu kaseera kano n'owakanya kigambo kye nti si mulwadde agasente za gavumenti abeera mu ezo vidiyo zikwata vidiyo eddakiika eziddako aba mundu ng'akolola nga mulwadde kati nze kino kyendowooza ku kyemugamba ssente za gavumenti eriyo omuntu watuuka ng'alaba waliwo opportunity n'abalala gye bafunyeeko olwaliro abantu bamanyiseeko kulannama ng'owa NRM okitegeera kati ng'alaba naye adeservinga opportunity eyo ekozesa ku ssente zaki za gavumenti era we zaabuze tekyamulemeseza kgendawa kuba tebaazimuwadde yagenze bugenzi kati mbuuza gwanoonya ssente za gavumenti lwaki oba oteekamu ssente ate ogenda e Germany anti era omunauganda yeebuuza senga yakola amalaalo oba yagamba ssente nga mmeka ne bwe kaba kawumbi senga alina amaka agabalibwa mu ssente empitirivu sigamu senga kulannama abantu bokka bokka bagambe nti akyusizza obulamu bayitirivu nkubuzeewo naawe oli omu mu n'agamba yasaba miliyoni meka 2 ayagala kawumbi naga senga takalina waabanga akutte ku bintu bye asobola okufuna akawumbi naye sisoya nti buli muntu kyekigendererwa kye ng'olina abaana ate byokoledde abaana obitunde olw'okuba weetaaga akawumbi
yali badde asobola okwesalira amagezi nga ge yeesalidde okuva mu lubereberye naye nkugambye yagezaako ng'abalabe bafunye omukisa gwe abafunye obumbi babukoledde ki bano abaguze emmotoka okitegeera ekintu ekyo abantu bali mu kukayanira ssente olwaleero yemboozi eriwo ye lwaki tafuna akawumbi ako era wali yajja okugamba nti bakamuwanga ani akoze eki gwabuuza okoze eki kubanga olwaleero waliwo abantu abazifunye nga tebalina na kye bakoze nga n'okwetimba ekigambo NRM tebasobola kyetimba tobamanyi naye bo bakyetimbyekokko nkiwa naawe wabuuza okimanyi nti omuyita wa NRM lwaki we yagamba nti lwaki we yavaayo nti ayimbidde Bobi Wine akayimba kyafuuka ensonga lwaki temwamu tutwala kya bulijjo nti wa nuupu nalaba buli akompeni agagamba yavuddeyo wano nti ayimba akayimba asika eriyo asita mwenna mwakimanya nti asika eriyo naye nga mukimanyi waawa wa NRM kati amakulu ya NRM teyamuyamba okusinziira ku kiriwo era ne kukisale namubuuzizza ssente okozeseza zo temuli za gavumenti nti temuli ennyumba yagitunze fonawe ekiriwo nti bagipangisizza kuba ne nazeeyo okusanga omusajja namusanze mukono ne luli mbadde mbasanga mu akurayiti ebiseera ebisinga eri ewalala wabeerayo nti bazimbidde omuntu ennyumba eyo oba olusi abadde ali mu sizoni ya nnimiro bwe tubadde tugenda e Busunju simanya Mukalagi kati yapangisa opangisa nnyumba n'afuna ssente yazifunye zonna akawumbi teyazifunye zonna yafunyeeko ssente zimutambuzaako asooka ave waali agenda eri gy'ali era omwami mu bigambo bye yagambye nti nze ekinsigazza wano nkyanoonya ssente aziwa omukyala ate ekyokola nti n'amalwaliro gali tegali nga gano gaffe nti omujjanjabi abeerawo buli ddakiika nti omukwasa basawo ebyo byebigambo byo okusinziira ku kye twasembyeyo okwogera naye nga gwalowooza nti afeekinga kikyasobola okubeera ekituufu singa abadde ng'essaawa eno ali mu Uganda oba singa abadde ng'essaawa eno embeera y'obulamu bwe ennungi awo akyasobola okuba nga afeekinga naye omuntu gw'olabanga enkyotuuka nga sikiini yeeyubuse n'omulaba nga yenna sikiini yeefumbye nze sirina wennyimira ku sayidi egamba mbuusabuusa wadde ye nze ntandikirawa n'okugamba nti mbuusabuusa wadde sekendi ng'ebyafaayo nzize engoberera so nawulyako ng'agala bamuwa butwa nakisangawo era zakyogerako ne kiripu gye nalabye ya bukedde ya myaka 9 emabega nga bakola sitoole y'okumuwa obutwa nga sikiini yeesimye yavaayo nayogera ku bukedde myaka 9 emabega n'akisigalako n'akiwangalirako paka olwaleero aba alina ensonga ze natunuulidde omanyi abantu bakyusa ebigambo era olaba abantu bano bamanyi osala kati a few moments later natunuulidde kulandamenge gyayogeramu emboozi ya bukedde y'emyaka 9 nga talina kyakyusaamu olwaleero awo eno kye bagenda okujjanjaba bagenda kukijjanjaba batya eyo sitoole ejja kuba ya lunaku lulala naye nga ye agamba ekibumba kyakola ki kyalwala okategedde ako naye nga tewali muntu gwe nagaana mugende mukwatagane n'ejjumba bategeere nammwe mutandikire awo amiina ndi musanyufu nno okuba ng'okyaddeko wano ku Gibbs Bridals ate nange ndi musanyufu nnyo nti ekyo nakyo kigenza on record ne bwe sitakizaako mukono kiwedde ekyo ne kiba kirabiddwa abantu 3 ate kibakitegedde engeri kulannama gye nakwataganamu naye era tolina gwe okuba kikono siina gwe nkuba kikono n'ogu kuba kye kibadde kitambula ate era nga we neegamba from the word go nti nze ndi muguno omulimu nga nina papasi era nagamba mukwano gwange omu nti nze olaba wano mu bwalujja bwange nyina nno kye neewuliramu nno munda munze ndi mutono eri eyo abo abatulaba ku social media abamu besitannakolaganako nabo abatandabadaba for you ndi mutono abamu muli mugambo ono yaani naye nyina kye neewulira mu nze kizitowa ate nze ku kitono kyendi kino saagala kubeera manipulated saagala muntu kukozesa kintu kye bayita lujja oba muntu gwe bayita lujja n'atafunamu
era nze I believe kyenagatta kukula namanna kifunamu era sina kye mubanja amanja buntu bulamu naye mubanja buntu bulamu bakitegedde kyekimu ne brand zendala nze Royal Spice Dana simubanja kuba nze lisiti yange kuba n'abantu abali mu kamera ntono nnyo kati oyimiriddewa mwana yateekayo ekiwandiika juzi kintu kya Spice Dana ekyo kyankola bubi nange kyankutulamu kyankola bubi manyi bombi bantu bange kyankola bubi nnyo Zubeda kyankola bubi nnyo because nali ntandise n'okwegezesa mu kya management tomanyi nakumanya mwe nali nfunye eddaala kya management ekyaki gwe Rojo oyo muntu wa kisa era ekisa kigenda mutuusa wabi Rojo oyo sebo yali ampaddemu okwatemu ye ngaalagawa nga waali awo naye nga ndeka nenkwatamu mu kintu nagamba naye owuliramu kko bwe kiri n'ekiwuya bwe kinyuma nga gwe kola kino gudi gwe lujja abo bakoleko lujja kino tugenda kukola wayogerako nabo nobagaana effe mutukoze mutya tewayogerako nabo nobagaffe abantu bammwe mutukoze mutya mulowooza ku ekyo mwana ekizibu mu katabo ka Ibula ke nasoma mwalimu tebawabula mugagga tofuuka kati olugezigezi lwange lwogamba aye telutuuka waawo kati akatabo ako buli wenkajjukira wenti si wannyo magezi sooka nembaleka ne bakola kyebaagala lwakuba kya bulumi mu kusalawo naye ate nakisanyukidde otya kibi nnyo Zubeda okuwangaala n'omuntu nga waliwo ebitagatta kiba kya bulabe it is better now ng'ensi ekitegedde nti gundi feelings ze eri ono ze zino Roja kino wati wayimiridde eri Spice wati wayimiridde eri Roja onfuna ate era nempa abantu amagezi temuluyita lugezigezi naye mbawo amagezi nti buli alina kyeyeekuusa ku bantu abo babiri fonna Ogosiro siro nnyo genda mpola ffe tetuli basiro ne mulaba nga tusirise ate nga tubedde nabo ebbanga oba okitegeera twali badde essaawa eno tuli waliwo amagezi ba Spice twali badde essaawa eno tuli bamagezi ba Roja naye Ogosiro embeera ogirabe nga ikola ki paka weenaatusika ate embeera y'emu netukomyewo anaye mutukkirize tubeebaze okubeerako okutulaba mwebale kubeera nga munnange temutukoowa mwebalire ddala katubeerekereze tugambe nti musiibe bulungi mweraba amiina. Executive Media. Focus, innovate, succeed.